Dr. Kizza Besigye ne banne batuusiddwa ku kkooti e Nakawa wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu basirikale b'amakomera nga Besigye ayambiddwako abasirikale okumuggya mu bbaasi ne bamussa ku kagaali olwo ne bamwolekeza mu kkooti ebadde ekubyeko obugule. Kino kiddiridde abalamuzi ba kkooti ensukkulumu abatuula nga 31 omwezi oguwedde ne basala eggoye nga bakugira kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo wabula okuva olwo ekiragiro kino kibadde tekissibwanga mu nkola ekyaviirako Kano Besigye okugaana okulya okutuusa ng'atwaliddwa mu kkooti z'abantu ba bulijjo. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Esther Nyadoyi n'abasomera emisango ebiri okuli ogw'okulya mu nsi olukwe n'okusirikira amawulire g'okulya mu nsi olukwe ng'omulamuzi tabaganyizza kubaako na kye boogera olw'obunene bw'emisango egibagguddwako ng'agamba nti girina kuwulirwa kkooti enkulu. Okusinziira ku ludda oluwaabi, Dr. Besigye, Haji Lutale wamu ne Captain Ola baatuzza enkiiko ez'enjawulo mu Athens eky'eggwanga erya Greece, mu ggwanga erya Switzerland wamu ne Kenya n'ekigendererwa eky'okwonoona n'okutattana ekifaananyi ky'eggwanga lino nga bagezaako okusaba obuyambi balwanyise gavumenti. Bannamateeka b'abawawaabirwa abakulembeddwamu Ssaalongo Erias Lukwago ne Abubakar Ssekanjako basabye omulamuzi ayimbule Dr. Kizza Besigye agende afune obujjanjabi ne bamusaba alagire n'ab'ebyokwerinda bave mu nsonga zino kkooti ekole ogwayo. Bagezezzaako n'okusaba omulamuzi empapula z'okweyimirirwa kwa Dr. Besigye zikolebweko nga bakyali mu kkooti, ng'omulamuzi akikkiriza wabula ab'amakomera ne bakiremesa, ng'omulamuzi ategeezezza nti talina lukusa kuwa biragiro ku by'obujjanjabi bwa Dr. Besigye. Since the accused person is here, the two accused persons, so they can sign from here, because accessing them in Luzira is problematic. We have our commissioner for oath. If that could be done, Your Worship, we have the commissioner here who's ready to commission the papers, then we'll proceed with the application. Yeah, I think that's okay. That's granted. Most obliged, Your Worship. They shall forthwith be remanded to Luzira Upper Prison. With regard to the prayers for personalized medical examination and treatment of A1, I am constrained to make such an order as my only jurisdiction in this matter, which is a capital offense, is to communicate the charge to the accused persons, and when investigations are done, then commit each of them to High Court for trial. Nsonga y'okukola ku biwandiiko by'okweyimirirwa kwa Dr. Besigye abawadde amagezi okugenda mu kkooti enkulu nga wasinzidde n'ayongezaayo omusango guno okutuusa nga 7 omwezi ogujja era n'alagira abasibe bazzibwe ku alimanda mu kkomera e Luzira nga Dr. Besigye afulumiziddwa ekitabudde abawagizi be ne batandika okuyomba. Is advised to seek for remedy from the appropriate court, which is the High Court. But for now, all the accused persons are remanded to Luzira Upper Prison, and the matter is adjourned for mention to the 7th of March 2025. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne munnamateeka Erias Lukwago n'ategeeza nti Ssaabawabi wa gavumenti tannaleeta misango gino okuva mu kkooti y'amagye ng'alambulidde ne ku misango egigguddwa ku bantu baabwe. Twalibadde twaleeta dda files. Kkooti yalagira, simanya Supreme Court yalagira fayiro bazireete. Kati ne bagamba simanya DPP awandiikidde ababa bazirina zonna mu General Court Martial bazireete. Kati ne bagamba court files ezavudde mu General Court Martial ziri ewa DPP. Tutuuse wano olwaleero bibakalidde ku matama. Tewali court file yavudde mu General Court Martial, tewali mpapula na lumu. Lukwago ategeezezza nti okuva olwaleero Dr. Kano Kizza Besigye ayimirizzaako eddiimo k'obutalya mmere olw'ensonga nti fayiro ye ereeteddwa mu kkooti ya bulijjo nga bwe yali ayagala. Dr. Besigye alangidde officially nti hunger strike obo kye yateekawo ekyogaa nti tagenda kubaako kaalya olw'okubanga awakanya okumukuumira ebizira nga tewali biragiro bya kkooti byonna. Olwaleero kiyimiriziddwa kubanga kale aleeteddwa mu kkooti ne charges ne bazimuteekako. Kati tugenda kulwanagana na mbeera ya kufuna bail. Ne bannabyabufuzi wamu ne bannaddiini ab'enjawulo boogedde ku mbeera ya Dr. Besigye gy'alimu. Ng'enkulu twetaaga amateeka gakole mu ggwanga lyaffe. Omusango gwe bamutaddeko nabo balaba teguliyo. Ekisooka n'omusajja mumulaba ayebyeyebye mumute. And there must be separation of power to make sure that the government allows the judiciary to take its course, not interfere with the other organs of the government. Zanetti Namatovu, Crackers TV, Agaleero.